lidde mu mutima gwange nga neegwanyiza okubeera omubaka wa Parliament owa Busiro East. Nkiikirire constituency eno agwemu ebbamu okunesimbako wadde mbajje kasitaba ng'alina empapula. Eyanziba yababba yakuba ki? Olwaliwo Busiro East tegabangako omusajja bimeka? Naye mbaka aliwo afuna esajja bimeka? Atuyite tugende mu kisaawe tutente atusibule mu miki bw'anaagaana agenda kibula tempologoma eyingidde. Temusuula mutindo gwaffe, temulonda kwalakwala. Nze ekisa kya Katonda nga kikyaliwo ndi nammwe bannabusiro. Obubaka bwa Parliament obwa Busiro East mbutadde ku mutindo era kikyandeeta twawule enjawulo. Naye kugambye olaba abeerwengo bamugoba ne bagamba kati omulonzi w'erwengo ajja atya eno okumpa amagezi. Kimba si mulonzi w'ensangi. Beeyi yaabwe nnene, abantu b'e Busiro East beeyi yaabwe nnene. Naye tulaba abeerwengo ewala bamutebuka ne bamugoba. Kati ate ab'e Busiro wagaye nina obusungu leka nnesekereko. Bakola bati omuntu bawambala bisanze ebingi aba aberona agasaba kyakumeka baba ine kyereke mu Parliament akitugambe bijja kimusanza awaka ewuwe. Singa muganda wange yajja n'aŋŋamba nti ayagala mulimu nandinoonyeza mulimu ki gwasobola okukola ne tutetenkanya n'agufuna. Oguba omemba wa Parliament aguleke tajja gusobola. Gwe otunulamu olaba nga waliwo omuntu omulala nsinga ebisaanyizo eyabadde okujjayo empapula. Kiyimba kitulwana era luyantankudde luyanguddeko. Nze emyaka gino gyonna ebisanja ebisatu bye neesimbyewo siina budde bw'abanvuganya, nina budde bwange n'abantu b'e Busiro. Kyekyali muzannyo guli awo gwakusaagasaaga alowooza nti babadde ajayogera abo baliwo bati ajereegeejereegera naye olwaleero kagwake ketonye 226 231 tugeze mu Parliament ajja kuvaayo. Agamba ye talina yamubba dini talina kwemulugunya teyeta complaining kubanga nze kitange ne jjajjange bateeka ssente mu bitongole bya gavumenti. Simanyi oba naye kitaawe yateekamu ebitongole bya gavumenti ne babitunda. Eyatunda ebitongole ebyo ensimbi ne zitalabika yanziba. Bo abo besiwadde ssente bampa mmeka? Nze mbeebaza bampadde obuvunaanyizibwa, bampadde obululu, bansitudde mukama waffe yeebazibwa. Naye nabasuubiza ki? Nabasuubiza buweereza mu Parliament. Ndi Ssekibotte obuulidde nti bwe nagenda okuyamba abantu b'e Kasenge nga babagoba ku ttaka ye yababba 3-8. Njagala mpakanye kubanga weebali be yazisoloozaamu nazimutwalira tezaalabikako gye zaalaga n'agenda nazeerwengo. Emmundu baagimuggyako misana kati ate nategedde nti yaddamu n'agifuna. Kiyimba zeeyo emmundu y'abandi yasuubizo gyenkozesaako obubi. Nze siri mutiitiizi wano nnyingirawo emisana nnyingirawo ekiro gano maka gange. Neraliikiriza asobola okutta because talina record. Naye Katonda wange nkuuma w'amaanyi okusinga Kiyimba. Nze njeraliikirira ku abo abalala naddala abatanabakunaaba musaayi ogwa Yesu. Beneeraliikirirako kubanga ayinza ogikozesa obubi. Omanyi ovanga ku muntu alina emmundu nga talina mulimu ate ng'ayagala obulamu obukwijalana. Ojjukira bwe yakyusakyusanga emmotoka nga yeyazikaza banne. Kakati we yava mu butaala tebakyamwazika nga takyakyusa. Kati Kiyimba okuva lwe yeerangirira ku bukulembeze bwa bodaboda obutayimbwa ku babodaboda obwali busirise bwakomyewo. So nabadde njagala mubuuza ye atubuulire lwaki ekisooka avugira ku stage yawa oba lubuyanza nakyo tukimanye. Avuga boda namba ki, registration number ki, yajeewolawa kubanga waliwo enkola ya loan.
olwo ennaku zino talina mulimu tasobola kubeera nga yagiyegulidde ye bukolokolo ate tetumanyi nti oba asuubula kintu gundi yasoma mulimu gundi nti akola asomesa gye tumumanyidde wonna siina we mmanyi we yafuluma na bbaluwa ya buyigiriza bwe yakolera ensangi yafuluma n'emmotoka ya kanso n'agenda naye erwengo emmotoka teyadda ate tetumanyi nti oba asuubula kintu gundi yasoma mulimu gundi nti akola asomesa mu ssomero ly'egindi looya musawo ajjanjabira wano oba makanika akanika piki oba mmotoka nze gwolaba ndi musajja mulimi ate ndi musajja mulunzi ndi musajja mulimi ndi musajja mulunzi ate ndi musajja omusuubuzi naye nga naba kulumba kiyimba sookodde wabbali mu bantu bokiikira emyaka 15 obalage nti abantu b'emmende kino kinakolayo wakiso mumyuka bino binakolayo wakiso tawuni kanso bino binakolayo kyenga tawuni kanso bino byembakoledde bannange okusinzira ku ekyo munyonga esanja ekyokuna abantu bameka abatuula wano entebe ezolowooza zonna ze zituulako ziizo ezo abaana bange be bazituulako oba mukyala wange byenzikolerako wano ku bantu abatuula ku lubalaza lwange nze bimanyi ne Katonda wange naabo bembikolera asiima bannansangi bwe neogattako bwe yabba kuba yabba bubbe ebibanja byabwe biriseefu njagala ogende wali kanisa obuze omubuulizi enakasozi abakristaayo bakaabira ettaka lyabwe lwaki si yali dobonkanya kimba tasiima omulimu bwa driver najja nga azze kuketta owuli n'akusuula mu kimotoka ogwo sijja gumwa bw'aba ayagala mulimu ajja mbuulire kiki kyasobola tukifune kasita mutabamubuwanika babanga abamanyi nti alina faamu y'amateeka asooka alage ebintu bya kiyimba byazaakola ebimenya amateeka abiteeke mu bantu aleme kwogera bwogezi bigambo kusiiga nziro tegeeza genda mu maaso n'okunvumirira kiyinza okunyambako wesituuse gontuukireyo kwabuli onvuma mu bantu nga zisiriyo bagamba nti kiyimba yayisimbyewo awo genda ontunda butunzi ekyo nno kijja kunyamba nnyo